Wekitiibwa Mathias Mpuuga muli oluusi tumuyita nawakitiibwa ebyona tubiva kubanga yakola nga minisita wa Kabaka yaliko omukiise mu lukiiko lwa Buganda aye n'abeera minisita omubeezi w'abavubuka era ekyamazima nze omu ku abo bamugamba okedde ogenda nnyo okwesimbawo waaliwo ensonga awo zaali nnyingi era nze nasooka omukubira essimu ng'awanguye n'olwekyo kitegeeza nti alina bingi bye yali alengedde kati wuuno gyali yakulira oludda olwabula gavumenti naye n'omukulu oli Muwanga Kivumbi we tubadde wano e Mengo okubeera mu biseera bya Nkoba za Mbogo awo nno tubakulisa akalulu tubakulisa n'ebifo bino bye mwatuuseemu twali n'enteekateeka eno okumala ebbanga naye buli tuteekateeka nga Lumima Mawuggwe ali Nyenkandaga bakateekateeka emirundi ebiri nga Lumima Mawuggwe atulemesa era n'abadde nga mata ennaku omukuluzi yagamba nga ziweddeyo tabanga agenda okujjeekera tabalangirire nti tuzeeyo ku muggalo kale kirungi nti mumaze ne mutuuka era tusanyuse nnyo okubalabako ebuddu eyo omugenyi asooka okusumulula ettu ebuddu bwe bakole kirungi naawe olimunnabo ababaka batukiikirira bava mu Buganda nawano kankiddemu kubanga mmwe muli ddala erisinga okuba ebyewakulu babaka betulina mu Uganda tulina omugabo mu Uganda munene twetaaga abantu abalwanirira omugabo ogwo Uganda singa ebadde kampuni obwakabaka bwa Buganda bulinamu omugabo munene kubanga okuzimbibwa kw'ensi Uganda kwetoolodde nnyo ku byafaayo by'obwakabaka bwa Buganda entambula yonna gye tutambudde nga tulina abazungu emyaka 60 obwakabaka bubadde ku mwanjo okulwanirira okubwetwaze obwakabaka bwe bwawomamu omutwe abalala twayita bayite batugatteko byenjogera bye byafaayo sifumba bifumba akati omugabo gwaffe gyeguli era mulina okugulwanirira tunulira mmwe awo nno ababaka baffe abava mu Buganda ababeera mu Parliament tulina okubawuliza tutegeere bwe bakuuma omugabo gwaffe era wano mbagamba buli lunaku temutanga kuyimba luyimba lwa Uganda batumaze ekitiibwa kya Buganda eri tulinayo omugabo abantu bategeere tubadde tuyimba ekitiibwa kya Buganda naye naye tulinayo omugabo gwe tulina okulwanirira era mwe abaliyo tubasanyukira nnyo okubeerayo kwammwe kubanga omugabo kampuni bwe bagenda okulangirira amagoba nga teri alwanirira migabo kubanga bannannyini migabo mu kampuni babayita mu lukiiko lwa bonna ne babagamba nti omwaka guno twakoze amagoba buli nannyini migabo ne bamuwa akake kakati mmwe mukiikirira Buganda mugabo gwaffe n'olwekyo omulimu gumuliko mukulu nnyo gwa buvunaanyizibwa era tugwenyumiririzaamu nnyo Ssebobonalebo Mathias okujja wano ababaka ne Honorable Aloysius Matovu nga bwatwala olubiri ate nga onatwala Bulange bagawula obuvunaanyizibwa era nayise nabo bategeere bongere okunnyikira manyi bategeera obuvunaanyizibwa bongere okunnyikira obukulu bw'okubeera nga be babaka abakiikirira ekitundu kino omuli ensonga z'Obwakabaka ebintu by'Obwakabaka ebikulu Ekitiibwa Katikkiro nali ndayira mu lukiiko lwa Buganda omulundi ogwasooka mu mwaka gwa 98 wali minisita w'abavubuka nga n'olukiiko era wakulemberamu emikolo egy'okunda naye musajja mukulu nga nkwidde ddala emyaka nga 21 egy'obusajja bukulu okusooka okulayira mu lukiiko nga twalayira olunaku lumu Ekitiibwa Nowakiyimba oyo twamanya obukulu bw'okulayira naye situwebuulirira mu budde obwo obugazi bwa buvunaanyizibwa naye ndoza kitegeerekeka ku myaka egyo Kabaka okusiima nagamba nti oli wa kitiibwa era nali mu yunivasite mwaka okusembayo bannange nga bandabanga akulunga olugezigezi naye bwe tuzze tusajjakula
twongedde okutegeera n'okunnyikira obuvunaanyizibwa bwe tulina eri yaffe Buganda ate ne Uganda. Ate mu budde obwo Katikkiro Mulwanyammuli tukwasa otulambike mu nsonga njala okwebaza nti amakungula ssebo geegano ennaku 10 mbadde nzeebuulirako oba zibadde mpanvu nnyo oba nnyimpi nnyo, naye mu buwanvu bwazo ne mu bumpi bwazo nyongedde okutegeera kiki kibayita obuvunaanyizibwa eri abantu bo, eri eggwanga lyo, ate n'eri abantu b'okiikirira. Era ekimu ku kye twasabye okujja wano Mukama waffe okukuloopera, n'ensala n'omubaka wa Kabondo ka Buganda mperekereko nti obuvunaanyizibwa tulina eri Buganda twongedde okutegeera ng'abaka bava mu Buganda newakubadde bannanga batebaliwo, naye ate era ng'aboludde oluvuganya twongedde okunnyikira n'okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe tebuli ebibiina bye tuvaamu ebyenjawulo ne buvunaanyizibwa bwa ggwanga lyonna. Era mu nteekateeka zange ez'ennaku eziddako ngenda kutalaaga ebitundu bya Uganda byonna zisinkane buli wali abakulembeze ab'ennono, kubanga ekituufu kiri nti be bannannyini Uganda. Waliwo bannange abamu be nagambako nti waliwo abalowooza nti Uganda y'abannabyabufuzi abalina omuzindaalo. Naye bw'oyagala kutegeera bannannyini Uganda, ogenda kumukukira n'ogwa paalamenti ewali geeti enene ya paalamenti n'otunula ku geeti n'otegeera bannannyini Uganda baawandiikibwawo. Oba toliiko bepponga baakugaseeko nga bwetuzitujjulula ssemateeka, naye nga bannannyini baawandiikibwa kumukukira n'ogwa geeti eyo ya paalamenti. Sikuliiko bibiina byabufuzi, era tekuliiko linnya lya munnabyabufuzi. Abo abaawandiikibwawo be bakkiriza okukola ensi Uganda. Mukama wange nina enteekateeka ne ttiimu yange ogenda okuziganya ne bannannyini Uganda. Naffe bagabane naffe ebirowoozo, kubanga kampani gye baatandika efuuse balira baddevu. Mukama wange balira baddevu ewaffe ebuddu, kubanga omwana waabwe ono azingamye, bw'abanga ddala azingamye tumunoonyeze mwana mugimu tusobole okumuggya mu kabi kaalimu, kubanga bwe buvunaanyizibwa obwo. Ekitiibwa ensonga gyenkomyeko omubaka wa Kiso omukyala gyaliko okunakulokusa mu paalamenti, abatagoberera bitambula mu ggwanga bayinza ogitwalanga ensonga eya bulijjo. Naye yali ensonga nnene, kubanga etambulirako enkola eri mu ssemateeka eyakaanyizibwako, engeri y'okugabanamu obuyinza n'obuvunaanyizibwa, kubanga bibiri byanjawulo. Bw'ompa obuyinza n'ompa obuvunaanyizibwa okukola ku nsonga n'otampa bikola ku nsonga ezo, oba oli kumukungulako bukuusa. Tetutambulira katono ne bannaffe mu paalamenti, amaloboozi mangi tugawulira ababaka mu bitundu ebyenjawulo, bibiina ebyenjawulo, abo nga bali mu kibiina ekiri mu buyinza nga bakaaba bonna bagamba naye nga tewali kigenda mu maaso. Omwana gwe bayita Uganda yazaalibwa anaaba atya alangirirwe kuba mubaaziŋŋama tandika omuwa ebijanjaalo ebijjeko okukuta nga birimu n'ebbugga. Ebyo bibuuzo gyebiri mu paalamenti, naye twetaagawo emboozi ey'amazima ng'abakulembeze b'abantu ku Uganda gyetwagala bwenaafaanana. Mukama wange tuza okuloopera nti obuvunaanyizibwa twabutegeera bulungi, tugenda kutambula nga twebuuza ku bannannyini Uganda yonna gye bali, e Bukedde, e Sebbeyi, e Kalamujja na buli wamu tugenda kutuuka tube tutandikewo
okuwuliziganya ne bannaffe Uganda bwe yandibadde nti naffe tusobola okuyita obuyisi ng'abayitako mu paalamenti. Kyangu nnyo okugenda mu kibuga n'ogula essuuti esingayo obulungi n'ogenda mu paalamenti n'oyitanga empewo gye bayita eyazzimwe ekunta n'etwala byetutte n'etebalako byesiga bepo ebisiga mu kibira enkima n'ebyo ne bizirya neffe eno ku lukalu tusulwako bye tulyako mu nnimiro nti embuyaga ekisise. So okwewala okuyita obuyisi nga empewo eyo tulina ensonga zetwagala okussaako omulaka. Era mukama wange bw'onooba musiimire n'amalira nja kukwasa ekiwandiiko ekitongole ekirimu gye twayita legislative agenda oba entambula namutayiika gyetwebulirako ne babaka bannange abali ku luuyi olw'obula gavumenti. Oluuyi lw'enkulembera lulimu ebibiina by'obufuzi 6. Nina ababaka 19 abali ku luuyi olwo, era twebulira ku bisoboka si lwakuba nti tetumanyi byakukola. Paalamenti erimu ebintu bingi nnyo ebiyinza okubuza entambula y'omuntu okuggyako ng'okkiriza nti paalamenti masaŋŋanzira naye olinako ekkubo limu erikutwala. Ogamba nti n'atambula nga bwenjagadde oyinza okulwako kyokusa y'amaloboozi naye nga tusunsula nga tusengejja ensonga ez'enkizo ezinaayawula abalenzi ku basajja. Ekirungi bannaffe betuvuganya baweereddwa omukisa okulagawo kibalinawo. Naffe enteekateeka yaffe tunaajanjulira eggwanga mu butongole twagala tuwulirwe ate tukubaganye ebirowoozo ku ebyo eby'enkizo bye tuyinza okukkaanyaako nga bannayuganda. Obulemu obuli mu Uganda bwekitwa Katikkiro ng'eggwanga situkkaanyanga ku bikkirizibwa na bitakkirizibwa. Tuli eggwanga nga buli kimu kisoboka. Twetaaga omukisa ng'abakulembeze b'abantu ba Uganda. Twebuuze ku bannannyini Uganda benjogeddeko waggulu. Tukube omusittale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Ng'amawanga amalala ge twegomba, amawanga ge twegomba abantu twagala kusengayo, abala kukyalayo, gaakuba omusittale waliwo ebitakkirizibwa. Neggwanga lya kika ki nga buli kintu kisoboka. Uganda etambula bwekyo. Era ekibuuzo abantu abajja kuno beebuuza nti lino eggwanga etambula nga etaliko bannannyini lyo, ggwanga lyabakyetwala. Ttiimu yange ekitiibwa Katikkiro neryefu okwogera n'abo betukkaanya nabo ne betutakkaanya nabo mu ngeri y'obwesimbu okukkiriza ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Ekyo ekinaakolebwamu ye debate twagala ebeerewo mu ggwanga. Wabulwewo okubaako muntu akuba ku nsolobotto ku nsonga z'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Ekitiibwa nja kukwasa ekiwandiiko ekyo n'obumpira era bulimu amateeka ate nga amateeka buli muntu agagondera. Mukama wange nga nfunza ebuddu si nnungi. Abantu bannyinimu abawerako tubala abantu 26 bazze battibwa mu ngeri enyinza okuyita ey'ekyekyo. Tuzze tugendayo ne bakulembeze bannange naye Honorable Muwanga Kivumbi yakulemberamu akabondo kaabo kava mu Uganda ne bagenda ne balambula n'okukubagiza n'okusaasira abantu ba Kabaka abali mu buddo abatuusiddwako obulabe buno. Abantu battiddwa, abalala balina ebisago. Era eddoboozi lyaffe lisigadde lyerimu nti tubanja obukuumi eri abantu ba Kabaka. Nawulidde n'essingo naye baalabudde ekitwewuunyisa Mukama Katikkiro nti abatemu balabula nti tujja naye abo balirivira ne bagenda gye balabudde. Tusaba nno ab'ebyokwerinda ensonga ezikwata okutemula abantu mu Buganda. Buganda ebonyeebonye nnyo n'okuyiwa omusaayi. Kujja tufuna obwetwaze okutta abantu okusinga kubadde wano mu Buganda.
tetulina muwendo gutasudde ng'abantu ba Buganda mu kubeera ekitundu ky'ensi Uganda. So n'olwekyo tetubanja bukuumi n'amaloboozi agatali ga buvunaanyizibwa ge tuwulira bannabyabufuzi abamu tujja kwogerako mu kifo ekirala. Tulowooza nti obutali buvunaanyizibwa obwo bunaakolebwako mu mbeera eyakwaddene ekiba Katikkiro. Naye mu byonna twagala okusuubiza nti tutambula bumu n'ebyo by'ozolambika mu ntambula y'Obwakabaka. Tewali kubuusabuusa nti Buganda erinnya ne Uganda. Ababaka bannanga mu palamenti ne bategeeza nti Buganda kye kitundu kyokka w'olondebwa ng'omubaka kumpi nga buli ggwanga likulonze, kubanga wano abantu bonna we beetaayiza. Nze bwe nnondebwa mu kibuga Masaka nyinza okuba nga nnondebwa amawanga agali mu Uganda agasukka 30. Mu bitundu ebirala ebika kumpi bye bikulonda, naye obw'osse musango ewaabwe era batuufu okikola bwe bati. Naffe nga Buganda tulina mukisa kukola era twakkiriza nti tuli kitundu kya njawulo. N'olwekyo tugoberera bulungi enteekateeka z'Obwakabaka, era ababaka bange mbakubiriza okugoberera n'okuwuliriza enteekateeka z'Obwakabaka. Ebimu bye baagala okukola byembala abatulina nabo Obwakabaka bwabitandikako dda. Basaba baleke kumenyeka na biwandiiko na kunoonya ebyakolebwamu edda, naye beetowaze bagende mpolampola yoze ku Bwakabaka nti kino mukikola mutya. Omukulu oludda olwabula gavumenti kwe kunokolayo ebyo gavumenti byebeebuusiza amaaso. Gavumenti zonna n'obukulembeze obwengeri ddala zonna kuba n'ebirowoozo byazo, naye gavumenti eyinza okubaako byebuusa amaaso. Tugambe gavumenti eyinza okubinika omusolo omunene, oludda oluwabula gavumenti ne luvaayo ne lugamba nti omusolo omunene kutta amakampuni. Gavumenti eyinza obutateeka maanyi ku mirimu egikolebwa omuntu owa bulijjo. Tugambe gw'okulima, kubanga mu Uganda abantu 7/10 bali kwa kulima. Gavumenti eyinza okuba tatadde maanyi gamala mu kulima. Kati wano mu Bwakabaka ffe tulina enkola y'emwanyi terimba, era nabadde Gomba Sabbiiti ewedde nasanyuse nnyo okulaba Honorable Sylvia Nayeebale ng'azze mu nteekateeka eyo. Oludda olwabula gavumenti luyinza okugamba nti obulimi bwongeremu amaanyi, kubanga obulimi bwe bunaayongerwamu amaanyi Uganda ejja kukula. Tekyetaaga na kwogerera nnyo kubanga abasinga tebakola. Wano ffenna tuli wano tusibye amataayi tukoze tutya, naye siba amataayi batono nnyo mu Uganda. Abantu ne wenjogerera no bangi bali ku nkumbi. Gavumenti bw'etasoosowaza tugambe bavubuka ng'ate by'ebitundu ebinene ebiri mu bantu. Kati ntunuulira bano bannamawulire abali wano, mpozi bw'ojjako oli eyatuwadde essaawa Mutaka Dikaso, mpozi oyo oba noono muto wange ono gundi kitatta, oyo omusajja yeddira mutima oyo Saddaku kitatta, oba naye endoozi naye akyaliyo mu bavubuka. Abalala bonna bonna mulaba abavubuka beereere. Awo oludda olw'obwakula gavumenti tusobola ne luvaayo ne lugamba nti nteekateeka ki esoosowaza abavubuka, nteekateeka ki esoosowaza emizannyo. Batugenda twogera ebintu bingi, twogera ba musigansimbi, tuleete bazimba amakolero. So nno gwe kugamba nti nno gavumenti egangise okusamba omupiira.
gavumenti ne bwegamba bugambi nti ejja kuteekawo enteekateeka okulaba nti mu buli gombo lwabayo ekisaawe ky'omupiira ekyo kyokka tomanyi obugagga bw'oyinza kufuna mu Uganda wano. Amagezi ag'engeri ng'eyo ge tusuubira mu lutuulo olwabula gavumenti obutonde bw'ensi. Kaakati sebo bw'oba ogenda ebutu eyo yonna gy'oyita okutuuka wajjajjange eyo egindi ennakawanga entobazi zonna abantu bazirimyemu. Nali ewaffe Kasanje eyo nenkeera okukola dduyiro lumu nenzikirireyo wansi waliyo ekibira nga tukityanga abaana baali bagamba nti omwana bwakunkumula mu kibira ekyo oba okyakunkumula ogenda okulaba nga okunkumula ebitoogo ngo biraba bikuva nze nnayibuza kituufu era nakula ntyaka nga bakuyita kamuguta natuukayo tewakyalika kyonna abantu balimayo ebintu byonna. Waliyo ensugga owekitiibwa mpaganza kuba tamanyi ensugga, waliyo ensugga, waliyo ejjobyo balinimwe wenakuma onembuza kyatyabaye kamuguta yabaatya eno tekyadda mmere kyetuva tugenda eri mu kamuguta kyangu nnyo. Ettaka likaddiye kukyalo kyaffe buli muntu alina olusuku lwa myaka 10 kyangu nnyo singa buli muntu waliwo enkola mu gavumenti nti buli muntu abe n'ekisolo bw'ojjako kino Saddaamu kitatayagalira ddala naye kirimu ekimusa tekyogerekeka. Abatalinga Saddaamu ne baba n'ekyo ekisolo, abalala ne baba n'embuzi n'embaata nakiri obusa. Enteekateeka ez'engeri ng'eyo twagala nnyo okuzuulira nga ziva mu ludda olwabula gavumenti kubanga ensi zino ezaffe zikyali nto. Abantu bangi balowooza nti omulimu gwa gavumenti ewabula kuwakanya buli kintu kyonna ekiba kizze. Nze si bwe ndowooza. Ne babaako ensonga ze batambuliza awamu, tugambe ebyobulamu, ebyenjigiriza oba ng'obutonde bw'ensi bwe mbadde njogerako. Toyinza kugamba nti gavumenti yeyagala okutaasa abantu oludda olwabula gavumenti lulwagala baffe. N'olwekyo ebirowoozo kyandibadde kimu ne bikwatagana ku nsonga ng'ez'ebyobulamu. Ndabye ensi ezaakula edda wano mu katyabaga kano akalubima mawuggwe abali mu buyinza bangi nga batuula n'abooludda oluvuganya ne bakkaanya ku kikigenda okukolebwa ne bakuba kulangirira mu ggalo. Nfunye abantu bangi abagamba nti gavumenti etubonyaabonya aleeta omuggalo egendera kutubonyaabonya. Egendera kubabonyaabonya simanyi bo tebaagala musolo. Endowooza gavumenti esinga n'okugwako. Naye singa batudde n'oludda olw'omula gavumenti ku nsonga ng'ezo ez'ebyobulamu ne mutula ne gavumenti oba ebyenjigiriza kati amasomero maggale, tekisaana gavumenti n'oludda olwabula gavumenti ne batuula wamu ne bakkaanya ku ngeri y'okugulawo amasomero. Waliwo ayinza okugamba nti tetwagala abaana b'eggwanga basomesebwe, sirowooza nti gyali. Era ebyenjigiriza ebiweebwa abaana bifaanana bitya, bituukana n'embeera mwe tuli. Ebirowoozo ebyo kyangu nnyo okubigatta oludda olwabula gavumenti ne gavumenti yennyini eri mu buyinza. Era emirundi mingi oludda olwabula gavumenti ne gavumenti babaako ensonga zebatambulira awamu zebakkaanyizaako, kiyamba nnyo ensi okukula. Abamu balowooza nti ekimu ku kifo ebya Amerika ennaku zino byabufuzi ebyobutakkaanya. Abachina tebalina budde obwo bwakuddamu ebyo. Baleeta enteekateeka n'essibwa mu nkola. Bano baba bakyakaayana ng'ensi ekyuse. Abamerika baba bakaayana naye babagamba mugende babageme. Oli akyogera ku lwa byabufuzi temukkiriza kubagema nga yakukuta nga bamugema. Kubanga akiikirira abantu abatalina kumanya kumala n'abatya okubabuulira ekituufu. Ne bwe kiba nteekateeka ezizaawo ebyenfuna bitambule. Mpulira ennaku zino President Biden abagamba tulete tuliyona bammeka tuzimbe enguudo zimenyese mu Amerika. Ebisaala byonna bikaddiye eby'ennyonyi na buli kimu. Bali bagamba nedda naye buli omu akimanyi nti kye beetaaga. Bwe batakola ku bintu ebyo ensi tejja kutereera. N'olwekyo gavumenti eri mu buyinza n'oludda olugiwabula bwe babaako bye bakkaanyaako ensi ekula.
kati tuli mu biseera bino baddemu kusikamugwa abantu badde tukkaanya mmwe abololukanya gavumenti n'aba gavumenti ne mulangirira nti kino tugenda okukola kubanga kya bulungi bwa ggwanga. Olwekyo mbasaba tusseewo enkola ey'okuwuliziganya mu byobufuzi bwa Uganda. Ebyobufuzi bijja ne bikyuka naye Uganda tejja kuvaawo. Era bannabyabufuzi basobola ebintu okubiraba mu ngeri enjawufu n'ab'ekibiina ekimu. Abantu baleme kulowooza nti n'ab'ekibiina ekimu buli kimu bakiraba bwe bumu. Nedda, abantu basobola okwawula engeri gye balabamu ebintu. Naye bwe batuula ne bawuliziganya mu ngeri ey'obwesimbu kiyamba nnyo okuleeta okwegatta n'okusiŋŋanamu ekitiibwa. Mba mwavuganya kati olina wavuganya nabo Sebeno ebuddwe n'obasinga naye balina nabo abaaba obululu balina okuweebwa ekitiibwa kyabwe. Oludda oluvuganya kitegeeza nti lwafuna obululu obutono, naye abaaluwa obululu baali bategeera. N'olwekyo enjuyi zombi kirungi ne zisiŋŋanamu ekitiibwa. Tusaana okukoma ebyokweyita amannya n'okwevuma mu byobufuzi bya Uganda. Era okutuula awamu n'okuwuliziganya tekitegeeza nti waliwo anaasuuzibwa ebibye. Okuteesa tekitegeeza kubaako aweebwa kyoja mu miro. Era bwewabaawo nebyabufuzi aweebwa kyoja mu miro, oyo tamanyi kyamutwala mu byabufuzi, takimanyi n'akamu. Wabula okutuula awamu kiyamba enjuyi ez'enjawulo okumanya ebirowoozo bya buli ludda mu bwesimbu. Era nga bweyogedde ssebo, ebyobufuzi si kazannyo, ekyo nze nkyogedde emirundi mingi nnyo. Era buli lwenda bagamba nti ebyobufuzi kazannyo mugaya nnyo, kubanga ebyobufuzi bwe bitambuzibwa mu ngeri ya kisajja kikulu, ensi ekula. Bwe bikwatibwa ng'akazannyo, ensi eziŋŋama, bibaamu n'okufa. Kyenva mulaba nti nzeeyo ku byamajambiya saagala kuwulira byabufuzi mu majambiya. Abantu bafa, abantu babatema, tetusobola kudda mu kwogera byabufuzi mu mbeera ey'engeri ngeri. Yettanira ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Ekyo sisobola kukyekweka era nkibagamba mu lwatu, kubanga bw'otabaako kiruubirirwa tolina ky'oliko. Era Buganda okunyweza ebyayo si kufa ebya bitundu birala n'akatono. Ekiriko omuntu azimba ennyumba, abamu bayingira ennyumba tezinnaggwa. Bw'omalako eddiiro nawali oba onafuya ekisenge, mbadde buli kisenge ky'ogenda omala ennyumba egenda eyongera kutereera. Uganda nayo bwefaanana. Buganda erina ensonga ssemasonga ttaano n'abalala ze balina ezaabwe. N'olwekyo mmwe tubasuubira okuzirwanirira kubanga era muzimanyi bulungi. Mwazisuubiza n'abantu nga munoonya akalulu. Ensonga z'okutema obuli ebuddu bweyogeddeko nange naffe zituluma nnyo. Bali tuzoogerako ennaku zino zonna, kisookera ddala okunyweza obukessi. Baba n'ab'ebijambiya si be bantu boolaba nti nno bantu banjawulo nnyo ba kitalo. Batulema batya okuketta ne tubamanya ne tubakwata nga tebannatema bantu. Okulamula mu bwenkanya n'amazima abo bakwatiddwa. Ulidde ow'ekijambiya ayagala kutujja ku mulamu. Abakwatiddwa balamulwe mu mazima n'obwenkanya. Twagala tumanye ekiviirako ettemu lino kiki ekigendererwa. Kuba tutakitegera kigendererwa tetusobola kufuna ddagala ttuufu. N'ekisembayo baani abavujjirira.
ab'ebijambiya batubuulire n'engeri ki kye bakifunamu, kubanga ensi bw'etamanya bintu ebyo n'esigala mu bbanga ebiyitingana nabyo bisobola okutabangula ensi kuba tuwulira binnya ebyogero. Nsanyuse nnyo okufuna enteekateeka gy'olina. I'm very pleased to receive the legislative agenda, the opposition legislative agenda for the coming 5 years. We are going to study it and we shall respond after we've adequately acquainted ourselves with the contents in this agenda. Bana embebaza nga mwaniriza oli FDC Honorable Muhammad Kawalya Abubakar Kawalya munanga mbaniriza nabe nale mbaniriza akakulizo kali kamwe kati bwe twaniriza nate kubanga wakabaka ekitiibwa bwoba wakabaka ekitiibwa sifaayo kibiina kya byabufuzi mugira sifaayo oba osomera bubaga oba namirembe oba kiguli oba Kampala mukadde kabaka bwomuwa ekitiibwa ngutegedde nti ekitaawo ayi Katonda kuuma kabaka waffe. Tweyanza nnyo ekitiibwa Katikkiro tumwogere ku ngalo tunaaba tuvudde wano tumaze okuyimba ekitiibwa tufunamu ekifo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuuminga. One is to officially meet and interact with the Katikkiro as the leader of the opposition. Aware that I lead 6 parties in the opposition that represent the entire country, of course from different shades of opinion. The kingdom as a key stakeholder in the polity of the country cannot be ignored. Secondly, I visited to interest the kingdom as leadership in our legislative agenda, because we believe the kingdom and other kingdoms that I'm going to visit over the next couple of months are the owners of the country called Uganda, and they must at all times be consulted, or at the very least be brought into the know as to our agenda and how that agenda could impact on their own aspirations and the aspirations of the people they lead as kingdoms. Thirdly, and most importantly, is to share with the leadership of the kingdom the situation in the kingdom, because we are not just leaders in our constituencies, but we are leaders in the kingdom as well. As subjects of the Kabaka, it's very imperative that we get to share with the leadership how we see the situation in the country, in the kingdom. I have shared with the Katikkiro the state of insecurity in Uganda, especially in Masaka, Greater Masaka, in Budu. These are matters of mutual interest, and it was imperative that we share. I have given the Katikkiro a copy of our legislative agenda that we launched over a month ago, and it interests them. We believe we can share with them and other kingdom areas these issues with a view of generating the desired debate about the future of this country and the issues to which all of us hold dear.